Bobi Wine mukiro ogenda kubanga obifuna maaso awo General Muhoozi banage naye mukatambi nga bamutwala Eddie Kenzo naye ayina kyanyumya maaso awo nga katiriza Minisita Nyamutoro banage kyakoze abantu bewaabwe byonna webiri mukatambi awo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange ate yo omugole wa Lakishale banage atabudde abako bavuddewo nga banyenya mitwe nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Honorable Betty Namboze kyakoze omukulembeze w'eggwanga bannange nako akatambi we kali masa wonga nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko sigenda kuliisa era nga nkutandise ne General Muhoozi munnange Kapere yageze nasisinkana principal era Kapere yeewaana ennaku zino yagambye tagenda kuddamu nakunaaba kubanga aliko amasannyalaze gaani ga principal kati maaso wano nina Kisekawumalu ate ye ebintu ng'abitaddemu beesi endala ng'agamba mbu ssaawa zino General Muhoozi yeegomba okusisinkana Kapere amuwe ku masannyalaze ge yajje ewa principal ne bannange bantu mmwe lwaki mwagala ebyonoonese lwaki mulaba abantu mu kamwa kale butereevu tetugenda kuba nga tubiyingiramu nnyo badiya kuba ffe tetwagala nsalo ate Kapere bamuwadde amasannyalaze naye kati musajja wammwe Muhoozi ali eyo kati agamba senga amasannyalaze ge bawadde Kapere baagawadde nze kati yeegomba okubeera Kapere Uganda tugenda kugifundamu nze mbabuulira tulina ogifundamu Museveni abeerawo n'agamba kale lengera omwana gwe nazaala bazadde babonaabona omwana yasomera simanyi Germany n'asomera bwa wuyo Harvard simanyi wuyo wa diguli yafuna yandeku wagira n'ayiwayo taata ennugu n'emuluma taata singa akyali muvubuka yalifubye nnyo okuzaalayo ku baana abalala n'abateeka mu position gye yateekamu omutabani nze nkubuulira era senga ono omwana bamutegererawo ng'akyali muto senga Museveni yamutugadda omwana ali eyo yeegomba Kapere agamba mu butuufu wabula bannange abaana bano bo bafuuti soja balina enzimbulukusa gye bazimbulukusaamu ebintu mbu kati General ssaawa zino yeegomba okusisinkana Kapere naye amuwe ku masannyalaze ga Bobi ne bannange bantu mmwe lwaki mupikaapika ebintu naye nga bwe tuli bwenkongerayo ewa principal munnange wenjogerera ekiro kiramba feeno abantu gye babadde beebakidde nga feeno tuli mu ssaala Mukama tusaasire munnange tukulembere munnange tulina okubeera abakulembeze biki bikiwamma essaala era nga nina essuubi nti Mukama yo essaala yagiwulidde nga woolabaawo munnange mami waffe ng'ali mu kutusabira mutabani olina okubeera omukulembeze addako 2026 bibadde biwanvu nnyo njogera ekindekeki naye nga bwe tuli bwe tweyongerayo n'omwami Abitex ono no munnange avuddeyo n'agamba nti ekimala kimala abaana bawala ennaku zino bayikiririza nnyo okweswaza era ye afulumiza kye kiwandiiko nga wookiraba agenda kuwaabira mwana muwala ono Gloria Bugi oluvannyuma lw'okuta obutambi bwe ntosanga bw'anaakikola ne baana bawala abadde balina essuubi nabo okuta obutambi bwabwe obwebuseegu tosanga bayinza okutyamu naye singa mwana muwala ono banaamulekawo batyo ne batamuvunaana n'abaana bajja kwongerera ddala okukola ki okutebya ebintu kale eby'obuswavu bwe tweyongerayo ne Lakishale mugole ono nno munnange tasobezza omusajja ebibuuzo ku mukolo gwennyini amugambe munnange oba onjagala onakkirizanga okebera essimu yo buli lunaku onakkirizanga ku byapa by'amataka simanya kaadi z'emmotoka akawunti za bbanka zonna nga nzimanyi bannange ono si gwe bayita omugole wa Lakishale omusajja katazirikire waali bannange muyina mu maaso wano omukyala nammwe kamusooka ate mumwerabireko baddiya tweyongereyo n'agaaliro bannange abakazi b'ennaku zino obba ekibatwala mbufumbo byanfuna naye nga laavu wenjogerera mye sooka olabe omugole wa Lakishale ono nsuubiza olujjudde tonoozikirizangako okumanya pin code za
banka, the mobile money. Some will get the same good damu. Ronkala gambaga ruhanga. Kamukali la kazinda la tukakase. We get the same wa bifana nyi. Kati buli kimu kyoddamu ssebo. Bwe tweyongerayo ne senior president advisor ono no munnange abaddeko interview emu ne bamubuuza ne munnange kiki ekibeera kikukaabya gwe omusajja omukulu ayongedde n'atutegeeza n'agamba nti yo okukaaba ddagala kuba yekisooka takozesa bitamiiza tanya mwenge so ekyo okukaaba kyabeera alina okukola singa bafunye ebintu ebimusumbuwa n'adda mu nteeko mulina maaso wano nammwe ate ng'ayongera obbakakasa katulaba akatambi ate tweyongereyo n'agaleero kubanga go mangi nnyo nnyini ddala gaye munangeera eddagala abantu balibuusa amaaso naye nga ebintu baga omusajja takaaba nze nkaabirawo oli mukaabira nze nkutya buli wookaaba owona so kati naye abasigadde agamba banandaba batya ng'agenda akwata ekibaba wamwenge ku walagita obusagalya for the sake of pleasing the people around. Bw'ati ate senior president advisor Eddie Kenzo munnange ye bw'akakasizza woba ng'olina ekintu ekikunyiizizza ekifo ky'okugenda okunywa ebiragala simanya kutamiira kola ki ate kaabawo munnange osobola okuwona omanye okukaaba kuno ly'eddagala erisinga singa oba olina ekintu kyonna ekikunyiizizza lwakuba munnange abantu abasinga bo tebakimanyi baddukira mu bintu byakunywa bitamiiza. Bwe tweyongerayo ne minisita Nyamutoolo omukyalo ow'empisa minisita ate ng'afuna n'obudde obukamulira omuhazibandi we Eddie Kenzo akatunda munnange ekiro kiramba ye yakimazeeko n'abantu beewaabwe eri gy'azaala kale nga bali mu kusanyukamu bali mu kudigira omanyi kiba kirungi w'ofunamu kasente n'oteerabira abantu beewaabwe eri gye bava babeera balina nabo emiisinga gye bakumiisingamu ate nga gy'okoma okubasanyusa nabo essaala zaabwe gye zikoma okutuuka. Funayo ku kadde oddeko eri ewammwe mu kyalo osanyuse ne ku bantu baayo nabo babeera bakumiisinga buli lw'obasanyusa tomanyi kiki mukama ate ekyabeera ayongera okukwebulira naye abantu abasinga embeera ebatereera ne beerabira gye baasookera kale bwe tweyongerayo munnange musooke mumbuulire ku bannatu bannange ba tikitooka ssente bazijja ludda wa munnange ankuleetedde mwana muwala ono Zaira yagenze n'akolera surprise boyfriend we Henry bannange yo surprise ngigasagase ngeringa kumpi mbukadde nga 15 ekitono ennyo bukadde 15 kyokka nkimanyi ono omwana asomera ali mu senior 6 kati oba ssente yazijjirudde wamusooke mutuwulireko bannange ba tikitooka muyinza okuba nga mutuyako ssente eyo oluusi nga ffe tetukola ki tetumanyi ssente muzijja wawo otunuulira pate maama eri kiraasi bwe tweyongerayo munnange eri mwana muwala Doola ate ngono baakajja bamukuba embaga ebiseera bino naye mulina maaso wano alina kasitole kanyumya nga kakwata ku nsonga z'obufumbo era gwe weena omufumbo wano wulirizaawo nnyo oggyemu ekyokuyiga naawe gwe kennyini ali mu nteekateeka ezigenda okufumbirwa wulirizaawo olabe ebintu ebibeera mu bufumbo bannange binyuma ate birimu n'okukaaba kw'otadde n'okuzikiriza obulamu bwa munno ku mmwe ababiri singa. Hi guys, how are you? First things first, stop forgiving stupid mistakes. How do we say this? I repeat, stop forgiving stupid mistakes. Waliwo mukwano gwange kambanyumizeeko omwami we yayenda during courting n'ayenda ku mukwano gwe n'akisonyiwa ekyo n'agamba honey, it's okay, it's understandable, nyinza oba mbadde nkulumya ogwo ne guggwa okubika ensobi ye n'amugamba bebi olaba konsonyiye kankyale n'agenda n'akyala ne bakola okwanjula wayitawo emyezi 6 bakole embaga mu process era naddamu n'ayenda towards the wedding batuuka ku mbaga ng'era alina kyasonyiye n'amugamba hani nedda sijja nkuddamu hani n'akitegeera
hani mukukitegeera ku lunaku lw'embaga lwennyini kuba n'abawala abagaba soda batambula babigula ab'obubina mukwano kwe yasibira babagamba mugende mukyuse mukomewo mu kidaala muwe speech babawe ebirabo mugende omugole omukyala anoonya omwami amulabako ng'olwo yeebase naani namuwala abadde agaba soda ayingira receptionist munoonya mugole musajja yabuukiriza dda room wano mwambuke waggulu otuukayo ng'alina mukazi era musonyiye amwami honey I'll keep my name no respect gogamba basajja bangi abawasa emikolo era n'amusonyiwa. To our surprise and her surprise as well lumu abayoze engoye ng'omukyala w'ewaka ng'omwami yerabidde wallet mu nsawo azijjayo akunkumula ayozaga wallet aginze maziba nange wallet y'omwami wange okebera ebintu ebirimu abyanike bireme kubanga bitoba kwagwira ku mpeke ezimu nga yaziteeka mu kapapula ke lwakalinga akapanado si kyekyokka naye nga mulimu n'akapapula mwe baamukeberera obulwadde ng'omusajja mulwadde. I repeat, stop for byebyo ndowooza gwe wenna munnanga ate ogyemu ekyokuyiga teweesiba na muntu ng'olaba ayina emize ova awo wakula n'ebirwadde oyinza okuba ku musajja nga mukubi nakuba omulundi ogusooka ne yeetonda nakuba ogwokubiri ne yeetonda ogwokusatu togulinda weta naye nga wetuli we tweyongerayo ewa madamu Tisha Honorable Betty Nambooze omwana omunnange avudde mu mbeera oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okukyusa ennyambala omanyi ku birthday ayina ennyambala gye yayambadde mukati wano Honorable Betty Nambooze mwina agambye nti n'ennyambala abadde ali presentinga mutabani w'embu Genero Muhoozi nga nammwe ate we mugenda okubanga mu byewulirirako mu maaso wano nze sigenda kwongeramu kintu kyange kyonna apaana ng'ate akatambi we kali mu maaso wano nga madamu Tisha annyonnyola lwaki Mwami Museveni okugenda ku birthday n'ayambala engoye za PLU tekyabadde kusaaga yabadde alina message kyaweereza ali mu kupromotinga kibiina kya mwana we ng'ayagala bw'ati nti abeere nga yavunaanyizibwa mu kugula oluggi lw'emiryango n'olw'emmanju nti ekibiina kino Mwami Museveni asaasira nnyo mutabani we okugenda mu bantu kubanga amanyi tasobola kuwangula n'okwogera obwogezi olaba ku mukolo gw'embaga ne bamugamba nti genda ku mbaga ya Kyabazinga ajja akapapula mu nsawo ayogere era nako ne kamulema osoma. Kakati omuntu gwe bakukusa ayitewo nga tayise mu balonzi sinze. Bw'ati ate munnange Honorable madamu Tisha Betty Nambooze bw'ayogedde eri omukulembeze w'eggwanga ebyabaddewo ku birthday tetugenda kubanga twongeramu kintu kyonna apaano manyufu wano tetusalirako ddala mugambo we tweyongerayo ne Hezo munnange ne new boyfriend ate mulowooza omulimu teguzadde akabasa Hezo ono amaze ennaku nga anoonyeza boyfriend we munnange omulimu Hezo ono yali ex wa Dr. Sefu Kobambi Kanyabo era bayawukana bubi nnyo n'atuuka n'okuta obwereere bwe kati munnange ono boyfriend oba tayagala kukola kubanga alabika ayagala bintu by'amaswafe ng'ate wengendo batuusaako ka vidiyo maaso awo ne maama ze mbadde naludde okulaba girlfriend afaayo bw'ati eri boyfriend we Bambi Kanyabo naye nga gwe wenna alina omulimu Bambi yamba omuvubuka ono omuwa omulimu. Yogera. Sinyize. Onyize. Sinyize. Just nze kugambyeko obugambi nti olina It's okay. It's okay. It's okay. Kati nze oyagala nkole nti. Yogera weeyogerere. Wenjogera ng'ate ogamba. Anti gw'oyogera ate okitwala too deep like Not deep. okitwala too deep. Okitwala too deep olinga agamba. Okitwala too deep honey. Oba toli kuntegeera lero okitwala too deep. Nkugambe. Just nkugambeko ne nkugamba. Tuli serious right now. Tuli serious ate gw'olimu. You like you have to be serious. Aomba nkoze eki. No, you have to be serious. Aomba nkoze eki like serious. Be serious kale. I'm already serious. Kati no kugenda maaso. It's okay. It's okay honey. Bana mukyala wange yandeese wano eno nga ngamba nti pozo abadde ngamba ki kati honey tojjukira nakyo twabaddeko osaba mulimu wetaaga omulimu mukyala wange yabadde wano n'angamba mbu nze ndi kasiru soogera nakugambye abaana mu comment section bagambye mbu lwaki toyo like can't you talk for myself anti gwe wabadde ng'osirise nga newenkubuuza nebuga baby okitegera you just shake your head kati kale mbuuza
Honey. Bagambe gwe kyoyagala okukola. Of course bakimanyi kyenjagala okukola bakimanyi right naye twabagambye nti emirimu gyonna egiriwo right tusobola okukola ki okugikola nabagambye nasomerera bwa pharmacist nsobola okukola mu medicine right si wetwabagambye wetwabagambye ne tubagamba n'obagamba omulimu gwonna oguliwo tusobola okukola ki kasita nga guba gukola ki anti kati olina ogambako nti oba nsobola okukola kino nekino 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 kuba ogamba omulimu gwonna oguliwo nawe olaba abaana be bateeka mu comment section osobola osiika chapati osobola osiika chapati tubeere serious. Of course nedda kati gambako nti nsobola okukola kino nekino nsobola okikola bwe biti kale nga biri mu category bweti. Okay. We ngasigwa ngojeko ga pharmacy. Si mulimu gumwe. Like ngojeko ga pharmacy. Yeah, okay. Nekirala ndi model, I'm a fashion designer. Nyambala engoye, nsobola okwambala engoye nenku designingira engoye zo, nenku postingira engoye zo, nenku tundiranga engoye zo online. Ekyokusatu. No encouraging mikwano gyo bagule engoye. Of course, okitegeera butegeezi naawe. Ekyokusatu. Nsobola ovuga emmotoka. Oyina permit. Yeah, permit nsobola obuuziza n'agamba oyina permit. Yeah, permit nsobola ogifuna. Nsobola ogifuna. Kasita ngamba nti, are you ready? Nsobola omugamba yeah, I'm ready. Yeah. Kale kati ekyo tukivuddeko ekyemmotoka. Kyekirala. Ekirala kati nga ki? Like what else can you do? Osobola kubeera mu boutique y'omuntu. Of course twakyogeddeko hani. Twagambye tusobola okubeera mu boutique y'omuntu nga tukola like wali eyabuuza osobola okukola ku faamu. Oyo nedda. No. Ate era n'okukola ku faamu kisinziira. Kisinziira. Banega sweet. Baby wange mumufunira omulimu. Nze hani njagala watandika okukola. Notandika okukola bibya. Baby wange njagala watandika okukola mumufunira omulimu bambi. Okitegeera. Sikyo hani? Yep, baby. Kati anti bagambe ebisembayo. Bagambe buli kimu. Era bannaye yena alina omulimu. I request. Nsabye. Yena alina omulimu. Akubire mukyala wange asobola okuntegeeza. Inbox me. Yeah. That's it. Nzijaga baby wange abeere nga akola. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kiraasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias